olumiriza abakulembeze b'omu Kampala okuli ne minisita wa Kampala Kabanda. Ekisooka baaguzizza hamu ettaka ekyavuddeko emali y'abasuubuzi bali okulembera okufa. Ebirala ng'ogamba nti abakulembeze abo be bamu baatunze essomero lya Bart Valley. Obujulizi obujja wa ku byeyogero? Kati neeyanziza okumbuuza ekibuuzo ekyo. Ekisooka kya byonna asooka kusaasira abasuubuzi ba Ssenziwale ku ddembe abafiiriddwa emaali yaabwe. N'omusuubuzi yatuddeko nsaasira famire ye ng'ate ensonga entabwe eva ku mazzi olw'okuba yali yeewola looni, amazzi gagenda ne zigenda pressure n'emukuba n'ava mu bulamu bwensi naye musaasira. Ekintu ky'ombuuzizza, mmwe nga bannamawulire mwe mwandibadde ng'ebintu musobola n'okubimanya ne mutegeeza eggwanga kiki ekigenda maaso. Ekisooka kya byonna tukimanyi bulungi, ekisaawe kya Nakikubo nga kigenda ne paaka yaadi byagenda ku mulembe gwani, byagenda nga minisita Kabanda ng'ali kansala ne bigenda. Paaka yaadi yagenda na muliro baagyokya okutuusa lwe yakola ki? Abantu lwe bakoowa ne bagivaako ne bagitwala. Kati ate owino yo bagitwala n'amazzi. Genda otuuke wali hamu yakyanolinza amazzi, emidimu egyo esatu gyolekedde mu Ssenziwale ku ddembe. Hamu takomye ku ekyo, agamba nti omwala okuva waali ekyapa kye kyaseseetuka ne kiyingira mu Owino Desmond Zaaka 5 nga gage. Ekitegeeza nti tagenda kukoma kwawo, agenda kutugenda mpaka mu Owino munda Desmond 5 nezikoma. Naye ng'amazima gasigale mazima. Tukimanyi bulungi nnyo. Nze nali ndabyeko mother title, ate it is a Mailo land ey'Omumbejja Nasuuna. N'ekijjukizo kyennyini tekirinawo ttaka. Ekijjukizo kiri mu ttaka lya Nasuuna. Nasuuna y'ayina mother title y'Owino, ayinako eka 6 n'obutundutundu 12. Era ettaka eryo okuliwaayo okuzimbawo kw'akatale kyava ku World Bank ng'ezze okuzimba akatale n'esanga nga KCCA erinako acres 2. Kati ne babagamba nti mwogerezeganye n'ono omukyala tusobole okubazimbira ekintu ekigazi. Ate ekintu kye baakola naye ne batatuukiriza endagaano n'omukyala oyo be bali balina okumuweereza. Yasasulwa tasasulwanga? Tasasulwanga. Kati omukyala oyo olw'okuba nti omwavu tasinga musango, kazi n'abeera mu makooti, n'abeera wa n'aguma okuyambibwa. Omukazi muno bwe wali mu Owino nga tewamuyamba? Namuyamba, nagezaako. Nze nagezaako gwange nakukola. Mumanya ntya bwe basamuyamba. Kati omukyala oyo mba ndi mu struggle yange ey'okulwanira obutale, najja gyendi n'andaga n'alaba nti nindaba ebintu nga bituufu. Kati ekitegeeza nti Sirowa yali yakwata ekyapa n'ekiteeka waggulu w'eky'omukyala. Ekyo ne kitajjawo nti omukyala asigazza bwaki bwanannyini, mukyala Speciosa Omumbejja. Kati n'abeera nga agulubana ne Sirowa nga landi ziyona yajezza. Omukyala yali ayagala okulaba ekyapa kye kizzibwa bujja kubanga kyali mu mannya gaani ga jjajjaawe bwe yasikira ettaka eryo. Kati ettaka eryo lyonna newaaba ekijjukizo kiggyeyo ekyapa n'endagaano ng'ekiraga ani yakiguza. Newaaba hamu ng'agamba nti awawe aggyeyo endagaano ani yamuguza. Kati abasuubuzi bayambye otya maali yavunze n'abafudde baafudde? Sooka tontwala sipiidi, nvuga mpolampola nkunnyonnyola ofunemu ekinnyonnyoko. Kati omukyala oyo gundi bwamulemesa Sirowa okufuna ekyapa
kubanga yafuna court order eziragira bamukolera ekyaha ekiri ku mutindo special title nga land zinerema netabaako kyekola. Sirowa yali eyabakayongo nga Sirowa si Kayongo yeka, Kayongo ye yali buloka. Sirowa y'abantu abali mu state house, aba ministers, civil servants bonna. Kayongo yali buloka, musajja kutumanyi yali buloka w'ettaka. Kubanga Sirowa ne kaakati si ya muntu wa wansi ya civil servants ba general abapoliisi abyokugaba bonna bali mu. Naye naawe okimanyi nti bw'abeera mu Owino baatugamba nti oyo muwala wa Museveni yamuleeta yajja kukuŋŋaanya Musimbi bagende. Nakugambye nvuga speed nkola nkunnyonnyole ofune tutandike ekintu kino tukiguse ng'otegedde kubanga buli lw'okola bw'oti tojja kutegeera kiki kyenziza okukunnyonnyola. Kati Sirowa bw'ebonyaabonya omukadde oyo n'aba nga tafunye bwenkanya tuli mu kalulu, Sirowa n'edduka n'egenda ewa pulezidenti n'emugamba ettaka lyaffe soke tulirwenda okulikuguza obuwumbi 350 obwa $. Luba terulubusa pulezidenti n'ankubira essimu n'aŋŋamba Sirowa yiino wano eggulu tuli mu kalulu mu covid olwo nga waliwo acting kitaka amaze okufulumya ebbaluwa letter of no objection awadde Kayongo obuyinza okuzimba ki Owino kubanga Jennifer akoze eki afuddewo ng'akoopinga ebbaluwa eya 2010 nga agamba nti bano baweereza olukusa bazimbe ki kati nga bakizza ate mu kanso kukidibetingako Kayongo naddira bakansala bonna n'abagula yabakusente yazibawera mu popopo nga bwe kinajja mu kanso kiyitewo. Nze manyi bulijjo mbeera mbagamba nti Meya Lukwago twawukana mu byabufuzi naye wakituka okulwanira omuntu wa wansi tubeera aba twegatta tuba tuli mu covid nga waliwo aŋŋamba nti wategedde nti paati ey'engoye eyo yennyini omukaga hamu gyagamba nti alinako Desmond ameka 5 nga bakubira abantu mu covid mujjemu ebintu byammwe wano temuddawo ne basibawo akakuwa bayire emitwale tulina LDU nezingawo abantu ne bakaaba ne bankubira essimu nentambula ebigere mu covid nengenda kusiteholo ne bannanga basobola netulaba Road Mayor nagamba kino ekintu tekijja kusoboka tetusobola kuwaayo Owino kubanga tebalabye nti covid abantu tebaliimu bagitwale mu ngeri eyo. Road Mayor ng'ayita ki executive ye nga bayisa nti teri kuzimba ki nga bakuba letter of no objection era Road Mayor n'akiteeka mu buwandiike era nange we nakwatira ebbaluwa petition yange nempandiikira president nenyataakingako ki ebbaluwa ya Road Mayor egamba nti tebakola ki tebamenya Owino era bwe nabikwasa president yambuuza kyotegeeza nti ne Road Mayor naye ayagala obutale budde mu gavumenti nemugamba nti ye era kwe kuwandiika ekiwandiiko ekizza obutale mu gavumenti oba mu KCCA obutale bumala okudda mu KCCA ate laba ate kino kyeraga lwaki Dorothy Kisaka yagobebwa mu ngeri efaanana bwetyo zezino ensonga ezitandise okuvaayo nti ye bwe yaliwo ebyo byonna yali yabiziyiza olwavuddewo tanamala na myezi 2 abasuubuzi bakaaba buli omu akaaba nno si basuubuzi bokka kubanga ebituwulirako ebigenze ate ebigenze byotawuliddeeko naye nga ttaka lya gavumenti lirigenda so kati essaawa zino omunaku atalina waakolera ng'amanyi nti Owino ye taata ye maama otandika nkugambye ag'amazzi ne gamala gayingira mu Owino emirundi egyo
akatale ako buli omu akadduka ate kye baagala kubanga emaali z'abantu yagenze abamu kati bazzeeyo banka ziba bangi so kati essaawa zino olaba paaka yaadi yagenda ku mulembe gwa Misa Kabanda nga kansala ate kati gwali minisita yavuddeyo mpuliddeko omuloodi ng'agamba nti ajja kumwala ne bayumbula baakanyama feesi yonna genda kumwala era n'abamuwulira abamu babadde babakubiddeyo ate ow'opposition agamba kangende kumwala ndabaye ekigenda mu maaso gwe NRM nga gwe minisita kati soke tutuule twetegereze ebiwandiiko really ebiwandiiko ebigabo omwala ogwo omwala waliwo yagusabako yali mukwano yagusabako edda kusebaana bagumuma teyalina ssente omugagga yalabise nedda mukwano ate Biden yali alina ssente ate buno si bugagga hamu si mugagga wabula alina omulovu tamalwa na byansi naye omuntu obugagga guba mutima gwa muntu essaawa zino oyinza okuba tolina ssente naye ng'omutima gw'omugagga kati pulezidenti omukubidde kasimu n'omugamba abalonzi bo bitabuse nze kyeŋŋamba pulezidenti Museveni ssebo w'ekitiibwa abantu be walonda mbu bakutereereze Kampala kubanga be bagimanye ennyo kye bakukoze niko kwe kikola baana bwayo akalulu mu Kampala bw'oba obadde katuuse ku 50% kati kazzeeyo oli mu 20%. Akapulezidenti olw'abakulembeze abatono ennyo n'alimu bye yafuna mu Kampala kubanga bakubye ne bakuba obutale kubanga obutale bwe bwali bwakyawa gavumenti eno lwaki abaabulimu bakukuba nga bagamba nga NRM ekyali mu buyinza tujja kubakola n'okubata tukole ki tubatte abantu ne bakyawa NRM kati bate bazzeemu okujaagala nga bagamba nti etuwadde obutale tukolera tufe balandi roodi naye kati essaawa zino omugagga akugambye ekyapa kye kyaseseetuka kyayingira mu Owino 50 decimals. Ebyapa bye Kampala birina amagulu bitambula ku mulembe gwa Misa Kabanda bitambula. Misa Kabanda ng'omukuba nnyo ge mazima njagala omubuulire yakaba minisita emyaka emeka ate ayagala bwe MP kukiikirira Kampala abakyala olina kati bwe banaamuwa obwa MP Kampala yonna egenze kati wakyagenzeko bino bitono genda ku ddwaliro lye yalimenye n'aliteeka wansi ali mu kuzimba azijjawa minisita afuna ssente naawe lwaki tebamunoonyerezaako IG lwaki tamunoonyerezaako n'alaba ssente ezo zonna byakoze n'omusaala gwafuna bijjamu ekyo kintu lwaki tebakikola njagala mabuulire NRM simanyi abaloga oba atuula wali waggulu ku mapeera n'abalogera ku mapeera essaawa tutuuse mu yakalulu mwaka kujja kalulu tutandika campaigns naye mukyo ky'okuwumbawumba abantu n'okubasaasira n'okubakolera ebyo mwagala ate mwonoona bwonoona era kyekimu kiddako kyowadde omubuuza nti naawe obakuleeta mu Owino nze mu Owino tebandeeta ssebo Owino nagirwanira emyaka aka era nga Kayonga agitwala ne Mugabe olina w'ogitwala era nga kyensuubiza ne Hamu olina ssente zesirina ssente naye ng'ate nkusinga obugagga kubanga omutima gwange mugagga gwe okyayina omululu gw'ensenga naye jjukira ekintu kimu wava mu lubuto lwa kitaawo mu lubuto lwa nnyoko toyina kintu kyonna era ogenda kuddayo nga toyina kimutute bino byonna byansi naye saasira omunaku ali mu kusomesa omwana we mu katalaabo saasira omunaku eyasomesa omwana we omulimu mu gavumenti ne gubula kati omwana mulina mu Owino naye ng'emirimu bagyewa oyinza okukikkiriza nti minisita wa Kampala ye Misa Kabanda RCC Central Mwanyina Deputy RCC Central Mwanyina amuyita Ali Nakawa
bamuyita Joseph abadde mukwasi abadde PA we mukwasi we wansawo PA we Makindi nazaala wa mutabani we bwe yateeka Makindi takomye ekyo mu KCCA akulira ba DMOs gamba ba doctors bana ab'omu malwaliro ga KCCA ye Barbara Nabisere sister we kyogamba nti Kampala y'abantu n'ab'emikwano n'ab'enganda walimu obino tewaleeta kuba nnyo na baganda bokubawa wasanga mwani wejjanga n'okyalira wasanga mwani nze kyogamba saasomesa abaana nyina abaana bange basatu bamaze Makerere tebalina mirimu naye kino ngezako okulaga nti bannange eggwanga baligabanye Kampala egabanyiziddwa Kampala abantu abanyigiriza abannakampala ate kisinga okunnuma baganda bannaabwe ate bwe bamala ekintu bakiteeka kuffe abagwira abanyankole era nga bwogaa nti banyankole bamalako Kampala batwagimalawo ki twatwala ki abaganda bannammwe bannabbengo be bababonyaabonya nze kusaba oyo yagira ku waya z'amasanyalaze nze ndi mu kulwanira omuganda waafu naye nga lwaki kubanga nyina obuntu nali ntestinzeeko life zombi life ey'obwavu n'ey'obugagga so kyova olaba nti kyenjagaliza omwana wange nkyagaliza n'omwana wange wa munnange essaawa zino nze ebyapa by'owino mbirina original bino bye baakakola nga basazaamu ebyasirowa bitambula ddala ne bimalayo omwala kati ye ekikye kya hamu ekyaseseetuka okumanya nti abantu bano ekintu kipange omuntu yawaddeyo omwala kino nkyogera nga si kirumamu baminisita bombi aba Kampala waakiri bwe muba nga temukiriimu minisita wa state mwami Kyofa oli mu Katoliki ne bakwata ne Paul ne bagiteeka ne bagisimbira ddala ku ntaana y'omujulizi n'osirika kano kajogo kannabaki ettaka eryo gye bali mu kukayanira ekijjukizo tekirinawo ttaka kubanga Omumbejja teyabaguza ne Hamu talinawo ki talina ttaka era omukyalo oyo w'ombuuziza nti wali omuyambyeko ki pulezidenti nga bwe nkugambye ng'ali ggulu ne mugamba nti bano abantu baleme kukooya babawa lease offers ze bataatuukiriza bweba tebazituukiriza ekitegeeza nti ettaka lyaddembe okudda mu ki mu gavumenti era kyeyakola ne mugamba ekirala ettaka eri liriko nannyini lyo bamuyita Omumbejja Nasuuna ne mugamba nti osobola okukola investigation kubanga gwasinga olabe eddala kyenkugamba kyekituufu era omukyala n'atuuka mu maaso ga pulezidenti nga bwendi n'amugamba nti oyagala ssente meka ngulira abanaku bange bano ettaka omukyala n'amugamba njagala bilioni 95 jjukira Sirowa yali emuguza bilioni 350 ga ddoola nze namugamba kale genda bakukolera ekyapa bw'onoomala okukolera ekyapa ojje nkuwe ssente ne guno guliko bwe yamala okuvaayo wa muzeeyi nga bw'omanyi mu state house wabamu bano babateze amatu olaba bali bateze amatu ne batuukirira omukadde ne bamugamba nti ssente wasabye entono saba bilioni 15 gwe 10 kikyo 5 gazitulekere omukadde n'abagamba nze nimba pulezidenti n'amugambye 95 ate nzireyo n'amugamba nti bamugamba nti kati bwoba ogaanye n'ekyapa tekirikolwa ekyapa kyali kituuse okufuluma blueprint omukazi ekyapa ne bakimuma kati bamala okukimuma nga of course Sirowa nga bwe nagamba nti Sirowa yalesikayo yuneebeera nga eri safe omukazi Omumbejja n'agenda mu kooti bw'agenda mu kooti nga nendaba nti
nze nga bwe nali manyi Sirowa be baani nendaba nga omumbejja ono mu kkooti agenda kufunirayo ki justice. Kati kye nakola natuula ne chairman wa Kampala District Land Board nemugamba laba ebituli ebiri mu lease offer ya Sirowa kye tuba tukola twadvisinge muze ekyapa kya Sirowa kisazibwemu mukole ekyapa ekipya ekyakatale naye nga kizingiramu ki n'ekijjukizo. Era muzeeyi bwe yababuuza omukyala bwe yali amulamulira yamugamba nti nkulamulire ddala n'ekijjukizo kubanga n'ekijjukizo kiri mu ttaka lyange. Namugamba ate kyaki tetusobola gigobawo, nze wonna nja kukola ki, nja kusasula. Era pulezidenti n'awa directive ekyapa kya Sirowa kikole ki kisazibwemu. Era bwe kyamala okusazibwamu Sirowa yantwala mu kkooti ne chairman wa Kampala District Land Board. Kayongo ne tumukubirayo ne tumusinga omusango. Naye byonna byonna mbikugamba nkozesa akasente kange okulwanira omuntu waki. Naye ne pulezidenti yali agambye balooya babasasule bitwale tukozesa naye twabyesasulira. Naye neweesanga nti essaawa zino ekintu kye twalwanira ekirina okunnuma nga nze mu Owino sikyalinamu kaduuka kubanga obwa landlord bwavaawo. Kusanga nti ebintu kintu kye nalwanira emyaka 40 nga kigenze kumala gagenda ne gavumenti tefuddeeyo ku bantu baayo beekulembera. Kale tetujja kusukkawaako puroguramu bwetyo bwebadde lugendo luwanvu naye nga tulina okugenda mu maaso n'okulaba ng'omuntu wa bulijjo tumukola ki tumulwanirira. Susan weebala okubanga oyimiriddewo ku lw'abantu abo naye tokoowa kubanga ne boolwanyisa tebakooye. Era nange mbeebaza kulaba nti nange muntuukiridde kubanga tesaawa zino tewakyali wakwekubira ndoola omusajja TV zonna aziguze tewali kati. Era bannaaye mwe mbeebaza okulaba ne mukyalina omutima ogw'okulwanira omuntu wa wansi. Buli TV eraga ku kintu kya Owino bw'omuyita enkya tadda aga nti nedda bosi wange yakoze eki yanganya. So mbeebaza aba Bek TV mwebale okulumira omuntu wa wansi, mwebale okunnoonya nange ne mbawa endowooza yange. Naye nkomekereza ne kano CDF oba abantu banaawulira lulimi lusirikale vaayo